nga tuli mu ntambuza y'omukwano Saimo twali eyagadde okweraga ku mukwano so go ngamba mu public nti nali yagadde Saimo maybe onkwate mu ngalo nga tutambula waliwo culture yaffe ngaffe abafirika bye tutayina kukola mayiteeza mugenda ne mukola ebintu yammwe ebyo nekwefu njagala mumanyi nti abantu mugamba baddugavu they are Africans no mulimu abakisusa omanyi lwaki abaana abamu abato bayiga emize emibi ne batandika okukola ebintu by'abakulu emize emibi yes nti babiraba nga mubikola otyo mukomyewo muli mu ddiiro kwefu ne mama pikiki mwina mukolaawo so yes twali yagadde okweraga omukwano kwefu oyagala nnyo omukyala wakwagala nnyo naye mwinayo mwalikomye nti muli wabweru maybe kazigo of course kwefu tapangisa muli wabweru naye abantu abalala babalaba lwaki ovaayo notandika okukola ebintu ebyesikasa waki mweragira omukwano mu lukale extreme love mu lukale muli mu public meet muli mu taxi ono emimwa gyono gyaga kusinkana gyono mwesitaza abantu aba newakubadde twali yagadde okweraga omukwano naye ngaffe abaddugavu tulina bye tutayina kukola abaddugavu tebanyuma kola nga bakiisinga kiisi zaabwe ziba ziwoggana sikyembadde ngendako naye omulungi ali eyo atulaba yesu oyinza obbakagamba oli agaya bikajjo leero wiikendi mulimu abantu abamu nga mukyala wa muswaza oba tayagala kutambula naye amugambawasa ababi oba mama gundi jja tugende amukunikiriza bukulu bonna babiri bagenda ku mukolo naye omwami yamulesebakazi mutambula mpola no teki newankubadde okay abakyala twekunyandi all that but waliwo line woga kati nze olutalo lwange lulimu ozama madirani 3 kyekyo osobola okugenda ku peesi ye newakuba bamenyeka Simon kuleka obikole genda maaso nti newakubadde nti twagala okweraga omukwano tubeereko newe tukoma tekiina buzibu bwe ntambula nga nkukutte mu mukono nawe omwami toba mugumu Simon sokoleta embalage kino ekyomukono nkisobola okomye ku mukono tusobola okutambula nga twekutte buli omu nakira nti bambi beeyagala owere engalo nze nagamba nze essigiri yange ekwata omuntu asobola okutambula nga omukutte mu ngalo abakyala waliwo abakyala baagala obbagulira enzigi z'emmotoka nakyo kiraga omuku musitulire ku nsawo mugenze ku shopping mugenze mu fabulous Freeman hypermarket kati nga nzuuka ngenda weggulira oluggi naawe so ekyo tekiraga mukwano ojja n'ozigulirawo oluggi n'ositulirako jasuwa abasajja abalungi jasinga lwakuba tuli modo nkadde n'ositulirako ku nsawo tutambudde tugenda ku shoppinga sirika ga kisiru ku mpewo naawe musajja akwate ensawo nsitudde omwana ate nsitudde n'ensawo tolina kwate ensawo yo giteekemu situla omwana wo kuno nga ggwe okola ki nga ntambula nange nabye nsitudde tuli mu weekend eyo lunaku lwakutaano abavubuka mumanyi okusitula ng'obudde ziwerawo ssaawa 8 ssaawa 9 n'okuba akasimu gyebuva ne gye bulaga omusajja asitula ensawo omuwala aba mupya nedda abatalina laavu babyogera ebyo nti ositudde naye toyagala ozi n'abazitula nga tebalina ssente musajja alina ssente okola emirimu egyo gyonna wuliriza ositudde ku weekend mubadde mulina gye muva mu kibaala ovuddeyo n'omuwala wamulabye mu mataala naye watuuse waka ng'olinga alaba dameji ssaawa ziwera 12 yagamufulumya nga baneibaalagambi asoola n'omugamba fuluma mangu nga baneiba tebakulaba naye bambi yali yagadde abeerewo maybe asiike eggi asiike eggi yagulawo obutaasa bwe usiika biki ayaga kulaga mukwano obundonda gagwanzaala kati wabadde omunonye ku lwaki wadde omunonye ku lwaki tulina meeting ate neranjoli tugende kati omuntu okuswaza tobeera naye bambi tweraga omukwano yes ku nsi tewali kizibu nga kusomba n'okizuulanga gwe wasombye it was a wrong kusomba. What do you mean wrong? Wadde tolina musomba nga yeddira omuziro gwe gumu oba birala owuliranga singa omufulumya nga bakulaba bayinza okwogerera bagenda teme ekigambo onoonye engeri gy'omutetenkanyamu otandika kufumbira mu ddiiro
n'ekirala gasina bakwerabira waliwo ffe abalina ebiyigo nga byewabweru musobola of course okugenda mwenna naye temugenda nga mutulaga nti mulina kyemugenda okukolera musobola obikolera mu nnyumba tubeera n'abaana bawumudde so nga bwe tweraga omukwano tubeere babuvunaanyizibwa maama pikiki bw'alaba tata pikiki mu maka ga musajja kale ahanze ne sayimo kakati olaba oyogedde ku kintu ekyo ku nsonga y'okulaga omukwano n'onzijukiza olakati olaba ffe gye tubeera eyo mu nnyumba zaffe 8 7 3 sooka obaleke 7 kuba 3 ayinza oba talina tv 7 awo 8 6 olumu ennyumba eziba zaali za 12 Naalongo Hajati amanyi be batera okuba balandodi baffe Abanaalongo Hajati Senga zizita okubeera taito zaabwe oba maama Sambode zibatera zitakutambulira awo nnya kati Naalongo yali yazikola nga ziba ddabo naye n'akizuula nti abapangisa bamutawanya n'ataka kupangisa lumwemu kati ngeri gye yali nti yali ddabo yali teyakola ki teyatuuka kaakati abaana beeraga omukwano gwali ali singo wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe